Yes. Twogere kayimba kaffe akapya. Akenshazi ne Posha. Kayimba ako twakakola sometime back ne video yako. Naye kati wakubaga waliwo akafaananyi akaafuluma kenafuluma ne tusalawo ndowooza ne project yaffe nayo tugite kubanga abantu baali babuuza ebibuuzo bingi. Kituufu ensonga z'olubuto ntuufu. Ensonga z'olubuto. Olubuto olukula ludda mu maaso terudda mabega kati katulinde wazaala kubanga era tosobola kuleka kuzaala. Bw'anaazaala tulabe oba zibadde entuufu oba si ntuufu. Naye nze sikolangayo sitanti ya lubuto. Sitera zikola ezo sitanti z'olubuto. Sizikolanko ne sitanti, sikolanko sitanti. Ndabyeko komenti z'abaana nga bagamba nti ku luno teweegaanye lubuto. Sirina lubuto nali neegaanyeko. Just bantu munfuna bubi nze seegaana mbuto. Bw'oba olubuto nga lwangerwa ddala nga kituufu lwange. Mpozi community okwegaana kwe kubuuza omuntu oli sure omwana wange, which I have a right to ask as a man. So ndowooza ekyo kye bayita okwegaana. Wasinzidde ku ky'okubanga mukola akayimba kano ne Posha? Twasinzira ku vibe kuba twali dda kuba twakakola dda. Basooka kuba they have been my friends ne muganda we for some time, so we did that song. We had plans of doing the song, and then when we met and did the song, it was basically vibe, like getting together, mukola akayimba, and we came up with a beautiful song. Akayimba kano kati nga ffe olulimi olwo abamu bitubuzaabuza, wabadde ogezaako tegeeza ki bw'otuyitiramuko? Basically owaana muntu gw'oyagala, kubanga nange olunyankole sirumanyi nnyo bulungi. Ebigambo ebimu ebirunyankole naye nga manyi nti kayimba ka mukwano. Yes. Naye nga kituufu gwe ne Posha muli mulaavu? Kitulimu ki? Oba byakukushinga luyimba? Abantu mujja kwesalirawo mwekenyi. Mumanyi laavu ey'okupushinga ne laavu y'okwa eyaddala musobola okugiraba. So kati mwenyini mujja kwesalirawo mulabe mugambe nti naye bannange eno mazima ddala laavu oba si laavu. Ssente za Federation twawulidde nti zazze era nga baatugambye nti Mukono gwakulembera. Kituufu ssente zino zazze era wazifunyeko? Ssente za Federation anti mwafunamu obuzibuzi abayimbi bonna. Naye nga bwe bazigabira abayimbi bonna tezisobola kumala buli omu. Kinase mbawulira Pulezidenti waffe ng'ayogera Eddie Kenzo bagenda zi-investinga. Bagenda kugula ebyuma by'abayimbi which bayaka baabiguze nadda biraka byatuuse oba bituuka butuusi. Ebyuma bya stage, ebya lights, stage lights, sound, studio equipment. Nti omuyimbi ebintu bino services nazikozesa at a very low price. Nti bw'oba obadde ogenda mu events house ng'osobola okufuna ebyuma ku miliyoni nga 5, Federation ejja kusalirako oba oli muyimbi ekuwa ebyuma bino ku layisi. So basically sente bazi-investing kyekisinga obukulu kubanga ezo sente bwe bazi-dividinga buli muntu asobola kufuna. Abayimbi bangi mu Uganda buli muntu asobola kufuna. So the best way was to invest, lwaki bwe mwaganyulwa mu investment ya sente ezo. Baatugambye nti gwakulembera Mukono. Abayimbi abayisayize Mukono bayita mu mitendera ky'okuba nga bafuna ku ssente ezo. Mpozi nekya tulina sako. Sako ewola abayimbi nomala naye ssente n'ozizaayo. So balina okusooka bajoininga Federation Mukono. Bagijoininga noregisteringa, omala registeringa ogenda ng'ojoininga sako, tukukuutira okujoininga sako. Sako yewola abayimbi. Ojoininga sako ogenda ng'osabayo akasente nga bakakuwa. Twogere ku mukwano gwo Antifarida ng'ennaku zino atubuseeko. Mujja kumukubira ku ssimu gy'ali but she's fine. Ali fine? Talina buzibu. Ali bulungi omuwuliza? Nnyo ate wakisimuwuliza nga ye maama w'omwana so amutamuwuliza muwuliza. Kituufu nti ali lubuto? Lwaki temumukubirako bannange? Mubuuza oba ali lubuto. Anti kati eyo information bwetyo sinza aba alina ogicrossinga out. Y'alina kennyini okwevirayo n'abagamba oba ali lubuto oba tali lubuto. So nze sirina kye nnaalabye kati mu bannamawulire simanyi kwe musinzi yagaa nti ali lubuto. Mujja mukubirako mumubuuze oba ali lubuto abanyonyi. Mukulu Bruno, olina abaana bameka? Oyagala kubambalirako?
abaana mbalina bye balina si bangi nga bwe mulowooza akuba nti bantu boogerayogera nnyo naye nze sirina baana bangi abaana bange gye bali naye nga era si bangi si bangi si bangi naye nga gye bali si bangi nga mu exaggerating ne mwogera ebigambo bingi they are very few kids naye ng'era sisobola kudda wano ate ntandike banyonyola nina abaana ono nina abaana ono ebyo sibikola. Yeah. naye wavuddeyo n'otulaga omukyalo ono ku luno tusuubire embaga Embaga n'embaga nja kubayita bwe neebawo eri nze nti simanyi kwevuga sipiidi ntambulira ku peesi yange bwe naaba ndi ready nja bbabuulira nti waliyo embaga bwe naaba siri ready eby'embaga si byakupapa. twogere ku ngeri gy'otambuzaamu obulamu bwo tulaba nti abakyala bakwetanira kyanjawulo ki ky'olina oba ky'olina I think wrong perspective eky'abakyala okunneetanira simanyi bakyala ki bannentanira naye I think mukitwala bubi. These are just people supporting me and my music because the biggest number of my fans are women and they are more in support of my music. So bala abakyala bwe mugamba bannentanira it's more of support of my music. Naye sirina nnyo kyanjawulo kiri awo kiyinza gamba mbu kyenina ekyenjawulo ku musajja omulala tewali nnyo kiri awo. twogereko ku Mami Dora yavuddeyo n'atambuza ka post weewaawo nti wagaanye okubaako ne komenti gy'oteekako yavuddeyo n'agamba nti bw'okuvaayo n'olaga omukyalo ow'olubuto oli mu kulumya ye naye n'avaayo n'alaga piloti Sirina kyengana mwogeraho saagala muwa mileage mugende n'ekyo kye yabagambye sirina kyengana mwogeraho oyo tolina budde sirina kyenzira mwogeraho just twogerako ku bigambwa nti oli muntu w'abakyala nti odiringira nnyo mu bakyala kituufu ndi muntu w'abakyala ate nandibadde w'abaki ndi mukazi okudiringa mu basajja era ndi musajja nina kudiringa mu bakyala. kale twogere kayimba kaffe akapya omuntu akafuna atya bagenda ku YouTube gye kali enshazi Osha Bruno K akabi kebera out check out the video ya akabi basubscribing ne ku channel ya Posha bamuwagira inako music omulungi ne yange basobola okusubscribing ko yange mumanyi Bruno K so you can go there and subscribe. Yeah.